possible. Oluguudo oluva ewa Bakuli okudda e Naakulabye lulo Kasubi Namungoona okutuukira ddala ku Northern Bypass lwe lumu ku nguudo z'ekibuga ezizimbibwa ku nsimbi za banka y'ensi yonna mu nteekateeka y'okulaakulanya ekibuga eya Kidiputtu. Ekitundu ekisinga obunene ku luguudo luno kyakolebwa era ebidduka bitambula biseeyeeya. Kyokka bw'ova ku bitaala e Kasubi ng'oyolekera e Namungoona oluva ku katale k'e Kasubi oyanirizibwa ebinnya kumpi by'oyinza okusimbamu endu z'ebitooke ne zidda. Ab'ebidduka eby'enjawulo mu kkuba ebinnya balondako bulungi kye basalawo okugwamu n'emmotoka ze tuyita ensajja nazo bwe zituuka ku binnya bino zikkakkana. Emmotoka entono zirina ebinnya bye zigwamu n'owulira n'okwekalabula wansi. Abagoba b'ebidduka batuuka n'okuvugira ku luuyi olutali lwabwe okwewala ebinnya kyokka ne gye beewogoma baba musengavuddemu ngazzeemu. Abakolera mu katundu kano bagamba obubenje n'obulippagano bw'ebidduka be baana baliwo mu kitundu kino. Osinganya tuleera tesobola kuyitako ku motoka Ebinnya babiddemu tulinga abali e Ghana nenga tuli Kampala wakati. Batukoonerawo ababooda abatakisi emmotoka zifiirawo. Emotoka tekyagala na kuyitira ddala bwebanga ezengeetise eba erina okukoma eri netugenda tugakima eri n'oteeka katukutuku n'obonaabona ng'oyongeramu ssente ng'okola otya. Okwewala ebinnya abamu ku b'ebidduka bavaako ne bayita munda ne beetooloola okuyita ku kitebe ky'aba Orthodox ne boolekera ku munaku baabo ku Muteesa One Road olubayunga ku bitaala e Naakulabye. Ebinnya bingi bitukubaakuba kubawo ne Namungoona tukyakuyitawo noga waayi katuyite eno mu ttaka kubanga ddonjeko ekkubo. Akabanga akoogerwako tekasussa na kilomita 3 okuva ku bitaala by'e Naakulabye okutuuka e Namungoona ng'oyolekera oluguudo lwa Northern Bypass. Wabula abantu abagezaako okwekolamu omulimu okutereeza ebinnya bino ate tutegezeddwa nti ab'obuyinza babatwala ntyagi. Gavumenti etuzeeyo ku nkola yaffe eri ey'edda gye twaliise bulungi bwansi singa bino tebiriiwo naye bw'oleeta ettaka oba ebiyinja ate bakutwalanga mubbi. Nze kennyini naleeta emmotoka nga busatu nga tuyiwawo kubanga twagala emmotoka ziyitewo naye nga tebakkiriza ng'oyiwemu. Bw'aba aleese ettaka ly'ataddemu tetumanyi ki kyataddemu. Abamu bajja ku masayiti najja n'ayiwamu byonna byayiye, mulimu emisumaali mulimu ebicupa ate emmotoka bwe ziba zitambula ne zikola ki emisumaali egyo ne gifumita emipiira. Abakulembeze abatwala ekitundu kino okuli omubaka Rebecca Kawalya balumiriza nti obuzibu buva ku KCCN okwagala okukola oluguudo luno nga tesasudde bantu abalina okuwaayo ettaka. temusobola kusayininga ndagaano yonna na World Bank tegenda bawa ssente nga temumaze kuteekateeka ssente ez'okulaba nti abantu bano oluguudo berugenda okukosa mubaliyirira. KCCA egamba yeesigamye ku kyakuba nti bw'ekola ekkubo omuwendo oguli mu ttaka weeyisizza ekkubo gweyongera. Ekyalimu enfuufu, ekyalimu enzikiza, ekyalimu ebinnya bwe tukulaakulanyaawo ate ayinza okujja ploti y'emu eyinza okubalirizibwamu obukadde nga 600 oba miliyoni nga 600. Kitegeeza aba afunyeemu miliyoni nga 4 okusinziira ku kifo embeera gye kyalimu. Kyokka waliwo okwebuuza lwaki abantu okuva e Kasubi okutuuka e Namungoona be balina okunnyonnyolwa ng'abalala abali ku luguudo lwe lumu mu bitundu ebyaggwa bo si bwe gwali. Abantu okuva ewa Bakuli paka ku bitaala by'e Kasubi abaakosebwa baaliyirirwa. Era abajjukira obulungi ne wabeerawo olutalo lw'okujja abasuubuzi abali bakolera awo mu katale k'e Kasubi nga tuzimba akatale akapya. Twewuunya nti stretch yali esigadde nga bamaze n'okukola Chief Government Value nga amaze okufulumya lipooti y'okulirira abantu. Ate KCCA yagenda mu maaso netandika okukola enteekateeka ng'egende gamba abantu bagabe ettaka. Omubaka Kawalya atuwulidde nti waliwo n'ensimbi ezaafulumizibwako okulirira abantu ekkubo lisobola okukolebwa z'atamanyi gye zaalaga. Twagala ffe tugende tunyonyola abantu ku bintu eby'ekibbi. Ssente zaafulumizibwako lumu mu minisitule ya Jena mu budget kumpi obuwumbi 4 ezaali ez'okulirira abantu baffe. Tubuuza ssente ezo zaalagawa. Ssente ezijja za kuzzaawo mbeera omuntu gy'abaddemu nga si zaakulirira. Nti bwe tuba tuyingidde fuuti nga 10 oba 5 oba mita 2 oba 3 wetuyingidde tuzzaawo ekikomera ne tukizimba. Nti KCCA era yagaana n'okugendera ku magezi ge bazze bagiwa oluvannyuma lw'abantu okwerema okuwaayo ettaka. Twatuuka n'ogamba aba KCCA nti wemba temulina ssente zakulirira abantu mukole ekyo ekiriwo because tetugenda kukola bintu bya kumpanya mataka g'abantu buba bubbi. Oluguudo luba lukoleddwa ku design okuva gye lutandikira paka gye lukoma
ate bwe tuba tufunye ensimbi tuzifuna okusinziira ku ekyo kye tuba tusuubiza okukola. Kati bwe tuva ku ekyo kye twasuubiza okukola ne tukola ekitaliiyo, jjukira tetukolera lwaleero lwokka. Tubuuzizza abakulu w'ensonga eno gy'eneekoma. Tugenda mu maaso n'okwogeraganya, tugenda mu maaso n'okusaba abantu era tukuba omulanga eri bannaffe abakulembeze naddala abalonde. Ogenda mu bantu bw'oba okuba campaign osabe n'ekkubo abantu badituwe tukole enguudo zino mu budde. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.